omanyi abantu abasinga omungi tebavaayo kwogera what is happening oba what happened. Someone comes najja nagamba omuntu omumanyi bulungi nnyo nga gwe nyiza okutwala longa sikulabe naye nga nkumanyi n'ogulinnya ennyonyi n'ogenda ebweru n'onkubira esimu n'ogamba you know what njagala onkola ekino nekino nekino nze nja kukikola because nkumanyi nnyo nengamba kankuyirewo omubiri nkukikola kyoyagala because nkumanyi naye abantu bwe bagenda ebweru bakyuka. People change. Era nze mbakubiriza abantu bakyuka bwe bagenda ebweru mwegendereze nnyo abantu abali ebweru. Abantu emitima gyayonooneka kuba bagenda mu nsi nga they are slaves or something like that. So omuntu wajja nankwasa nagamba njagala abantu bano bwe bati ngenda bayamba okukola kino nekino nagamba okay fine kambalanga abantu bajja nenkuweereza kyosabye bwe nkiweereza kyensabye gwe n'okirya at the end of the day neweefuula be bantu abo begamba abali ebweru. Abantu emitima gyakaluba abantu bayonooneka abantu bakyuka so kiki kyagwawo. So I had to come in and save the situation. Nenga no. Bweba abantu bano babakubiddeyo sente zaabwe. I paid 64 million. That's nothing. Nembasasula back. Nenga I will handle him. Yabakubiddeyo sente zaabwe, but let me pay. So it's so simple. Sibuzibu sichi. No, it wasn't a big deal. I paid. That was to clear the air. Yeah. No. See the village. Abana babbiwa kituufu. Abana babbiwa. But just because naliwonga surety waabwe nga onagenda ne weeyimira omuntu ono olina omweyimirira omuntu ono basobole omuwa ssente omuntu oli n'abula you come in nga gwolina okusasula so bwekyali. So I had to help these boys nenga no bambi gambawe ssente from my pocket then I'll handle the rest. Tewalina kwetolooza kuba nsinze nalya ssente zaabwe. Ssente zaabwe zaalibwa muntu mulala atali mu ggwanga naye nga nze namweyimirira. Oba ontegedde nga nze namweyimirira. So kakati nze nenvaayo nengamba no. Nze kanzisasule nze mu handling. Nze ajja kunsasula. Bwesiga ekiboga. By the way, I've been in the industry for over 30 years. I cannot do that because I don't do that. I don't deal in that. No. That's why I someone you're blackmailing and I'm so you know because it's a Nina category what yagala. I'm okay with it. I didn't know. By the way, waliwo ebintu ebikugwako nga toyinako si kirungi nnyo kwogera abantu balina ebizibu bingi by the way mwe musirika busirizi mulina ebizibu bingi nnyo naye si kirungi buli ssaawa oddeawo obuntu obu butono nnyo 64 million to a person who's been in the industry for so long sente ntono naawe seetaaga kubira bebe sogojje munyambe kamiri I don't need to do that. It's me to get the money because ziri ku account. Hey, just pay, that's all. Toweetaaga buyambi mbowe nfa tugende ku kirala namujeba nnyo. Okay, ekintu kyetuleese olunaku lwaleero bakiyita Celebrity Village. Tugenza okulaba nga aba Century Properties nga bannakatemba oba abantu abalina ebitone abayimbi ba actors ba actresses and all that nga tebalina abasinga obungi we basula abamu bapangisa abamu babagoba mu mayumba abalala tebazimbye abamu balunze their celebrity status nga tebalina kyebekoledde. Tugamba nedda katuyeyo something nenkwatagana n'abasajja ba Century bano tugamba kati njagala abantu bano tubajje mu kintu ekyo twakira mu lockdown abantu abamu bafa ne tubeera n'ebizibu bingi nnyo so twabakoledde Celebrity Village Boa Kalule wano Bombo Road okyamirawo Kalulaawo Bombo sort of what Eluwero tubakolera ekifo kyabwe kinene nnyo tuteekamu buli kimu ekibeera mu estate tubateeramu amasomero amalwaliro tubateeramu the supermarkets and all that Celebrity life nga bwebeera the beaches and all that
netusalamu plots abantu bebasobola okuba nga bagula. Nze already ninayo, mulimu n'abalala abasobodde okufunayo abanene abatandise n'okuzimba ziggoloofu ennene. So muntu wanaagendayo n'alaba abazimbyeyo ajja gamba nange nina okugendayo nga manyija kuzimba ekintu nga olaba Hollywood, California. So tusazeewo abantu bajje ku million 10 zokka. Kibanja mpola by the way ne boolitako million 3-2 nze gw'oyitamu kubanga bw'ojjayo password mutino Ndausi yansindise oba yankwasaganyizza oba nenkuba essimu njagala mutunulire ba celebrities because I am one of them. Ne saagala kuddamu tubeere nga tuli mu kuswala naye twongeddeyo ettaffaali eddala ku industry okuba mutino tulekererawo okubonaabona n'obupangisa kyobula tulese celebrity village. Bajja kusasula baserebu bajja kusasula lwaki baserebu bakola ebivulo ffe tujja bafuna mu ngeri yaffe bw'ojja n'osasulako tujja kuleka otandika okuzimba kijja kulema tujja kuwa grace period wekigaana we take our land kintu kyangu nnyo ekyo we can reclaim bw'aba yasasulako then tulina engeri gye tujja obafunamu kubanga bakola ebivulo and they get the money kitegeera kasitawuwe tujja bayamba nnyo because celebrity village bwe tuba tulaba ettaka nga liri awo tebalizimba mutuwa grace period muntino kati ettaka olifunye tujja kuwa emyaka bwegiti bawo ojja kulaba abantu bagenda kuzimbawo watandika okukulaakulana nga gwe tonnazimba nga onalaba KCCA ng'etaddeyo mutino mu kibuga bw'oba otaddeyo ebbaati ne limala this time nga tonnazimba bajja kugamba tugenda kutwalako ettaka lino. So wajja kubeerayo amateeka gaayo agafuga celebrity village twagala okukulaakulanya ekifo because tulina phases endala ze tugenda okuba nga tuggulawo because tetusooseko ekyo kyokka phase 1 phase 2 ejja 3 4 5 n'endala nyingi nnyo. Ekifo kikyo tetuganye naye twetaaga kikulaakulane ate celebrity village ejja kubeerako n'amateeka gaawo era tojja kusobola kuzimbawo ng'oli celebrity ng'omanyi toyinaamu kubanga tukutadde ku million 10 ne tugamba fine omaze okusasula n'ekifo katukuwadde grace period ya myaka 15 lesse era n'aba tozimbye ekyo kikulemye oyinza okutundawo n'oguza neighbor Ndausi ayinamu n'agamba kagayongera agaziwe. So it will depend. Omanyi n'okugula ettaka nayo oba oterese ssente zo nnyingi nnyo oyinza okugireka awo n'ebeeraawo naye olinaazimba goloofa noono ne banga batandika okukubira obusimu wayi tuuze wano n'ofunamu akasente ekintu kino bwokirimu abantu abamu bajja kwebuuza ye Ndausi abadde mu bino ebizibu atambira ate mu kutunda amataka situunda ttaka bayireze siri blog nze nnyamba industry ku mataffaali gentadde ku industry lirina ettaffaali erimu kwaga amapya genteeka ku industry ogenda kujja ongamba oyagala gula ttaka nga serebu nja kutwala mu century mbagambe oyo mukolere ki mu baakinze mumuwe ettaka lino ne lino abasasule this much it's okay. Engeri gy'oli nti bwokirimu banaakufubiramu n'obwesigu butya ate nze nkwata sente zaabwe si nze nkwata sente zaabwe nze mbayamba mulabike mutino musobola onamukwe kino ekintu kyembayamba kyammwe si kyange it's not mine nze mbawa company yiyo century gisasule ettaka lye balikulage they'll drive you there free of charge lironde ebiwandiiko bibyo nze siina kyenfunamu mu ttaka eryo wabula nina kyengase ku sereebu oyo naye ave mu bulamu bwensi nagambe omusajja oyo yantaasa nga bwe nze ntaasa abangi. Atali waki? Waliwo amateeka bw'ojja ogula naffe ettaka bw'ojja mu century ogula ettaka erya celebrity village ojja kusangawo amateeka mangi nnyo agajja okwagafuga muntino ojja kutwala ebbanga lino olina okuba ozimbye bw'otwala ebbanga lino nga tonasasula kino kiyinza okubaawo ebyo byonna byonna byo technicalities ezo ojja zisangayo mu century.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.